Simon Serwanja ow'emyaka 2 ne Abdul Sekajugo abookya kasooli n'okutunda ebyokunywa ku stage ya taxi ey'Emitala Maria mu town council y'e Buwama beewunyisizza ensi bwe basinze bannaabwe ku masomero gye baatulidde ebigezo bya siniya ey'okuna. Ebigezo byagenze okudda olunaku olwokubiri nga nabiise bulungi era nga nabikoze bulungi. Alhamdulillah nebaza Mukama Katonda wange yansobozesa okubikola obulungi. Nsobola okujjamu 5 A's and 4 B's. Nako mu English nafunye A, amasomo agasigadde nenfuna B. Naye ebigezo bino byali bizibu. Bategeeza Salt TV nti ensimbi ze bajja mu bye batunda zibayambyeko okumalako siniya ey'okuna. Obulamu bwo bwakuyiriba kubanga wenkwata kino leero wentunda box enkya nentunda jambula oluddako nentunda empafu ng'olwo wentereka ku ssente sobola okukola sobola okusoma kubanga okusoma nkwagala nnyo. Okusinziira ku myaka gye natandikirako okukola emyaka 12 kyo kizibu ddala kubanga okoowa omubiri gukoowa ate la moment omubiri we gukooyera amazima oba tokyasobola kupushinga n'obwongo oba bukooye so ate oba olina okudda mu bitabo kati oyinza okulemwa okurevisinga n'okupushinga harder nga bwe wandibadde okyagala. Sekajugo agamba enfuna y'abazadde beetamatiza bulungi kate mulemesa emisomo bw'atyo n'asala agawakayima neyegatta ku ssente bali ku Ddembe Senior Secondary School Emitala Maria. Waliwo ebbula ly'ensimbi ewaka so I couldn't go further with education. Kati bangamba nti I had to first sit down such that my young siblings can also top up oba kale ngambe batuukeko wendi so nekinkwasaamu ennaku nga ate nali mpya njagala okusoma nsalawo legereko ne mukadde wange ne mugamba maama singa tuba tusobola okukolako ku stage awo ndaba waliwo abayiyawo kasente tekitukolere. Amasomo ga science 2 bano bajoze majooge nga kati batunuulidde okufuna abasawo abakugu singa bafuna ababakwatirako. Okusinziira ku ssente ezifunibwa omusawo mu Uganda mu Embangereza zisobola okunnyambako okununula famire yange gyeri ate nesobola okudda muki ne baganda bange ne basobola okusoma kubanga nabo gye baali tebasoma abasinga. Simon Serwanja yatuulidde ku Mitala Maria Progressive Senior Secondary School Emitala Maria era akulira ebyensoma ku ssomero lino Robert Twine atendereza obumalirivu Serwanja bw'alina bwe kituuka ku nsonga z'okusoma. Omwana oyo yatandikira wano senior 1 n'atubuulira embeera ze era ne tumukwasizaako okutuuka lwe yamaliriza senior 4 era we yatuuka mu senior 4 nga ne registration agaanye naye ne tumuwa omukisa ne tumuregistaringa nga tanamalayo n'azinoonya mpola mpola n'azifuna. Emirimu gye yakola ennyo even yakolanga road work gangs yakola nnyo ku luguudo bano abasaawa nayokya kasooli n'amalanga wiiki emu nga tasoma oba wiiki 2 naye bwe yakomangawo n'akwata ebitabo by'abaana n'akoppa naffe ne tumuyambako ng'essomero. Abamu ku bakola n'abasomi bano batubuulidde bye bayitamu. Yambi nnyo ng'atunda bujambula ng'akola biki n'okusoma tasoma agenda mu bigezo byokka n'akikuba n'ayitira waggulu. Ndi musanyufu nnyo olwa mukwano gwange ono gwe tukola naye wano omwana omuto nga yasobodde okukola ebibuuzo n'ayita bulungi ate nga yeeweerera akasente akajje mu bugubi ng'ava wano ng'akola obusente bwakoze nga abutereka ng'abutwala ku ssomero. Ate tumuwa essuubi ly'okumugamba kola naye wabula ez'ofunye tozikyakaza zitwale ku ssomero oba ofunye akatundu okaweeyo. Obumalirivu ku kyoyagala kikulu nnyo ate okwekwasa Katonda gwe munnyo gwokka okutuusa ku bbobeze. Bya Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.